Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo, amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. It's a beautiful Friday. Era nga olunaku olwokutaano luno twalu dedicatinga specifically nga lwakutunuulira nsonga z'ettaka mu ggwanga Uganda. Ensonga z'ettaka ntegeeza ki? Eri abagula, abatunda, abeyazika, abapangisa, abalizinga, bonna buli akozesa ettaka. Kitegeeza ki? Nti literally fenna tukozesa ettaka, abalamu n'abafu fenna tukozesa ettaka in one way or the other. Era nga tulina partnership oba twakola omukago oba okwegatta twakukola ne company emanyiddwa nga Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa e Rubowa ku Kamoga House, nga bano bagula n'okutunda ettaka mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda. Bakola ku plans ennyumba, bakuprocessingira ekyapa, bakuprocessingira ku transfers, bakusomesa ku nsonga z'ettaka n'ebigwa mu kkowe. This time round era tusazeewo tukomewo nate tutunuulire ensonga z'ettaka nga tetuli na muntu mulala yenna okuggyako Hajji Muhamad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited. Hajji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Nkwanirizaako ku show, nsaba obuze ku balungi abatulaba. Batulaba mwenna balamusaako. Obulamu bugamba ki? Tusubire obulamu bulungi. Omanya nga bulijjo nze Kamoga Muhamad, omu ku director ba Kamoga Property Consultants Limited, company egula okutunda ettaka tweganga ebyenjawulo. Agagula ettaka etalinako bizibu byonna, agagula ploti kikamera fwe okuyambako. Ng'ojja okugula n'okutunda ettaka tunasaba zinjazi tuwa clients baffe, tugoba ku byapa, nzo byapa kigula walala, tugula ofune ekyapa, ozoba agula ekyapa agakola transfers, tukuyambako okukyusa ekyapa nkiva mu manyago gwaguliramu kidda mu manyago. Tulina basavi abakugu aga kupunda ttaka lyo aga kulisalasalamu kyo kola ku ttaka nzoba wagoba ku kyapa n'ogobako neno notamaliriza print yakoma mu kubo kuti okuyamba ko kula nsonga zino ez'ettaka. Nzoba ekyapa wakigula nenga ate bikiri manyaga mugenzi tomanyi gwagulako yafa okupesa ntaji gyoyitamu, tukuyamba kulaba nsonga ezo zikwasaganya bulungi noba ngo ofuna ekyapa ate manyago. Tutuna office nda yonna abatulina Rubowa wokka Kamoga House otusangwe Rubowa ojja kujirwa otuyamba kukola ku nsonga z'ettaka. Simu zaffe 0700 17 16 73, MTN 0775 500 700. Kwa simu zokka onyumya nsonga z'ettaka zokka tuli okujja kuyambako nsonga ezo. Simu ezo tulibeke kyenjawulo tinzeke nnyini nze nkwata simu ezo yabolaba nga busy kandi gumikirizamu nja kugikwata tugere nawe sakuba ku WhatsApp nja kubusagako tuginsonga z'ettaka kubuza kiwaga okubuuza okwebuuza kwa bwerere amagezi getukuwa tumanyi gako nekiga kuyamba guliriza tunabaleke sawe enemu nja kuba tukinze mu kimu bayibiri banga so okuyambako tukisobola mu bweyo kubanga tumanyi nti amagezi getukuwa gana Uganda gutasiza abantu bangi tusinza ku feedback je mutuwa etwongeramu amaanyi nafe nduganda tuweyo obudde buno tujje tulabe ensonga z'ettaka nga so okuyambibwako atasobola kutambula wendo oli bunaira oli wala nga so kula ku mukutu guno omuganzi ojafuna message yonjo yagala awo nyini mudiro lyo ku mulimo gwo tutategedde pozingamu damonyige ojja kubanga osobola kunyonyoka nsonga z'ettaka tuyagala ku simu za fezo wezo obaka bobo bola kwa kulya kyobuguza ky'ettaka tukuyambako nsonga z'ettaka inshallah taala. Thank you so much. Of course, Hajji, mpola mpola nga bwetukkirira. Abalungi abatulaba tusazeewo nate this time round olunaku olwaleero tusazeewo tutunuulire omulamwa. Omulamwa gonna kolayo tugenda kuba tutunuulira ayagala okugula ettaka. Oliguzeewa oguze bugazi ki? Ayagala okugula ettaka nga oyagala kugula yo lyaki lyogula? Kuzimba, kuterekamu ssente, kulimirako, kulundirako n'ebigwa mu kkowe eryo. Y'ensonga gye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Jjukira buli Lwakutaano tubeera n'Abakamoga Property Consultants Limited nga tutunuulira ensonga ezikwata ku ttaka mu ggwanga Uganda. Era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti naawe ayagala okugula ettaka, Abakamoga be bali certified, abali genuine, abali real, abajja okutuusa ku makula oba ku nteekateeka zo ne mu kwagala oba okutuukiriza ekirooto kyo. So Hajji, olunaku lwaleero nsaba tutunuulire ekyenjawulo. Ekyenjawulo kye kiriwa? Tutunuulira omuntu ayagala okugula ettaka
omuntu ateekateeka okugula ettaka, omuntu agenda okugula ettaka alina programu egula ettaka ng'ali mu kukola ssente z'agula ettaka, ebibuuzo bingi. Yaliguze ettaka lino ng'aligulawa mu ggwanga Uganda? 1. 2. Omuntu ono ayagala okugula ettaka, ayagala ggula lya kuzimba, aligulewa? Ayagala okugula ery'okulimirako, aligulewa? Era ttaka ki omuntu lyotamukubiriza kumala gagula, kumala gabamuka kugula? Tusooke tutandikiraawo tutunuulire omuntu ayagala okugula ettaka nga lya kuzimba, misoso ki gy'alina okuyitamu? Ettaka omuntu ayagala okugula ettaka nga lya kuzimba, sooka omanye ekifo kyagala okugulamu. Otandifenga ekifo, olabe owaga ki kyagala okugula. Agula kyapa, oba oli mu bali abagula ebibanja. Ayagala kugula ttaka nga lyaliri waggulu ku kasozi, oba oyagala kugula liri ku museetwe, oyagala kugula ettaka nga liri wansi, wewale nnyo okugula ettaka erya layisi ennyo. Tugule olutobazi. Bantu bangi omusana kati sigwaka, tuli omusana obusente bwa musana, bajja kuguza ettaka naye nga tosobola kulikoleramu kirunya kimu na kimu. Nga onkuba weenatonnya. Ate ezo puloti bazitunda nnyo mu sizoni y'omusana. Musana. Nga gwaka pereketi ya kemamula. Bo bamanyi bajja kusala puloti obutini obwo. Bwogula puloti 5 kwa 3, 2 kwa 4, 5 kwa 5, oba oguze mu mugotteko. Noba teguliwo essaawa eyo gujja kubanga wasaze puloti buno butini, omuntu yobona amakubo okumanyi wengina puloti ngina okugula erike ekkubo era accessible nso gituukako essaawa yonna wenjagalira. Emotoka z'okwesizaamu nga ngenda ettaka puloti erina ekyapa, topapa kugula ttaka nga tebagenda wakuddiko ekyapa naye nga tuwiriko kyapa. Sooka otegenda nnyi ttaka yaani. Bangi baguze obubanja obwo osanga oli alina endagaano 8 talinamu ya kyapa na kimu. Hajji, tutunuulira omuntu agula ettaka ery'okuzimbako ennyumba. Era nga tolina kugula ettaka ery'okuzimbako ennyumba, so otegeere ani akuguza. Ogula kibanja, ogula ttaka. Bw'oba ogula kibanja nannyini ttaka omaze okumulaba. Ye ekyapa ekyo akino batalina kyapa ekyo. Kubanga n'onagula ekibanja ekyo nga totegeere nannyini ttaka negira myaka 20 bajja kujja bakuggyewo. So otegeere nannyini ttaka yaani. Oba ogula ttaka lyakubeerako ddala olubeerera. Nimu abagula ttaka nga lyagula bubanja, lakola akasuubule amale naye akatunde ye aveewo. Naye ogenda okubeera obulamu bwo bwonna. So otegeere teniwayo ani alina ekyapa. Oba ogula ekyapa kiri mu mannya gaani. Gye wano wenguze ttaka lyani. Bazi. Itaka lyogenda okugula ngula kuzimbako. Olina ssente nazimba kasozi akamaanyi nnyo. Wajja okujja agula ettaka naye tasobola kulikozesa. Kasozi ssente zataddemu kuligula ng'ate okulisenda obusenza okuteekawo ennyumba okukozesa ssente nnyingi. Zikubyamu emirundi 3 oba 2 oba 4. Akasozi nga otutudde kugenda okusenda akasozi nga kamaanyi nnyo. Tojja kasobola kazimbako kalina abantu abalina okukazimbako abo kubanga kataageza ssente nnyingi okukulaakulanya. So okutegeere ogenda okugula nasobola okukulaakulanyaawo oba siisobole. Ogula kyanjawulo n'okulakulanya kyanjawulo. So oguze ekyapa weekiri. Tugeza nnyo abantu obutagula ttaka eritalina byapa. Eritalina byapa birina ebizibu bingi nnyo. Oba toguze bwannannyini bwankomeredde kubanga ndagala eritalina byapa ebyo ebibanja manya obeera okyabanjibwa. Olwo tugule ekibanja, oba tuguze ebyendagaano, tukuliko kyapa, manya obuzibu bujja kujja mu maaso eyo. Naye oba oguze kyapa, please omanya omaliriza. Ate oba oguze ekyapa, gula ekyapa ate kubanga bw'osobola kikyuke kive mu mannya g'oli gw'oguliddemu kidde mu mannya go. Awo ojja kubanga okimaze ne kulika abazimba amayumba ku ttaka lye baguze naye nga n'ebyapa si bikyuse. Okay, extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa ge mannya gange, tuli ne Hajji Muhamad Kamoga. Omu ku badirector ba Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa Erubowa ku Kamoga House. Tutunuulira ensonga ezikwata ku ttaka buli Lwakutaano. It is a special show, special edition gye tuwaawaayo tutunuulira ensonga ezikwata ku ttaka. At the end of the day twagala obeere nga osobola okunnyonnyoka ensonga zino, osobola okubitegeera, osobola okubanga opickinga a leaf. Lwaki program eno yaleetebwa? It is basically okwewaza abafere, okutaasa abafere, okutaasa okugwa mu mitego gy'abakyala kimpadde abatamanya ngamba. So ye kitukosa program eno nti naawe atulabye olwaleero nga lwe lusookedde ddala osobola okuddayo emabega n'onoonya ezimu ku programu zaffe enkadde, musobola okubaamu ebibuuzo bye twaddamu ebigwa mu bye weebuuza. Hajji, njagala tutunuulire otunnyonnyodde nti anaagula ettaka nga lyakuzimba togula ku lusozi nga tolina ssente zino asenda lusozi oludduka. So oteekere onaaso oddusenda watu olusobole. Thank you. Anaagula era still n'oyongerako n'otugamba ndi tebakuguza olutobazi mu sizoni y'omusana because weetonyera bweti enkuba.
kaweddemu still era n'otwongerako n'otugamba nti anaagula ettaka nga lyakuzimbako maka oba kisenge na ddiiro muvubuka akulaakulana togula ettaka ly'ekibanja okwewala ensindikagano bwe banga luweri ekyapa togula lya kibanja kubanga manyi mitawana gikyali mingi oba kwetengerera bayinza obutagobako ssaawa zino onobeerako emyaka 5-10 naye bajja kujja Hajji anaagula ettaka nga lyakuzimbako omuwa bubaka ki in terms of distance gy'akolera ne waaguze in terms of security in terms of neighborhood kyolina okumanya ettaka tutunulira azimba ogenda okuzimba amaka terinako ettaka teririko kumpi nawala kisinzira wawo ogenda okuva oza ogamba nti ogenda okugula ku Masaka Road oga nti eyo ate wala ng'ovuddewa mayira 25 okuva mu kibuga siwala mayira 4 okuva mu kibuga siwala abatambula mayiro 2 gye buva gye bava mu byalo kuludde muki okuyingira ekibuga ekyola si kyeki distance ki ekikulu naye omanya wooguze ekyapa weekiri public transport weeri ekkubo weeriri ekyapa weekiri ebisookerwako amasannyalaze amazzi nasooka okulya akisokoddemu mpola menya factors ezo mpola amazzi weegali national water notewa national water olina okuba enjuba nga amazzi ga nsulo olenzizi nga weeziri national water weberako added advantage well and good ekkubo wonooyita access road very good mulimu abalina ettaka lyabwe naye nga tebasobola kulituukako naye nga alirina nekyapa akirina mu nnyumba naye tasobola kukituukako nga talina kkubo waayita access road tugimaze point number 3 wooguze ekyapa weekiri ettaka lya kyapa yakyapa nsobola okulichwanidda mu mannya go oba nedda number 4 olina okumanya neighborhood efaanana etya ojo okugenda okugula mu ttaka naye nga tojja kusobola neighborhood yaawo nga tojja kubasobola nga tojja kusobola nga tojja kumalako ng'ebizibu byalyo nga bizibu ki bingi naye osobola nti wooguza waliwo ekkubo waliwo oliko ekyapa kituufu sobola kikyusa edda mu mannya go access to water amazzi weegali masannyalaze ebyo bijja secondary naye waliwo bisookerwako amazzi masannyalaze bijja kuki bisobola okujja naye kyolina okumanya nti at least wooguze tewali ajja kusengulawo topa kulinnya okugula nakumpi na kibuga bangi ekibuga kikula ate kigeziwa bulwoga nti baguza kumpi n'ekibuga abangi bababidde akumpi n'ekibuga because beeganya okugenda ewala njagagula we bakulakwanya edda so obona agenda eri naye wabeerayo abantu baayo gendayo tekenkulaakulana abasinga obungi awe bababbira agamba wano kumpi kibuga otambuza bigere kinyana mpindi nolaba oli kipoti kalimu nimo kati sobola kutuuka newabeera niwaba alwadde sobola kutuuka waki mu maka ge kumugjawo badde ambulance so kitegeeza oguze mu kibuga noguze muki mumutugotteko Extra Digest mugoba nsonga ko tuli IBRAH Mukasage manya gange every Friday is a special day nga twaluwayo tukolagane n'abakamoga Property Consultants Limited nga program eno basically tutunulira nsonga za ttaka. Muna Uganda wangalire mitala wa mayanja kubira omulango olabe nnyo program eno. Muna Uganda wangalire waka kubira omulanga nawe olabe nnyo program eno at the end of the day because ebiriko obyetaaga ebitundu 10 ku buli 10. Olwaleero tusazeewo tutunulire anaagula ettaka factors kijo zoyino considering at the end of the day. Tukumenyedde nti gwanaagula ettaka nga lyakuzimba ko nyumba maka oba kuzimbira bapangisa eyo factors nkulu nnyo ze tukumenyedde. Access nti in case of a fire outbreak fire brigade etuukawo oba nedda. 2 amasannyalaze, 3 amazzi, 4 ekyapa obwannannyini obwenkomeredde obutaliiko kusika mugo oba kubaganyako birowoozo. Oshegera kisusa no kirira manya go banedda ettaka lyoguzeeko sirya government public land ejja kugula ettaka public land kirala government kirala nzo kugula ettaka nga lya kibira forest nga lya kibira forest reserve nojja kuzimba bajja kujja bamenya amayumba gammwe abagamenya ate bagenda nokusasula bana kuvuna ate bakusula okusiba soko betegereze ebintu wajja kufuna abantu bajje bakulimba elimbe ndi eno kyererezi kyererezi waki tebazimba tolabawo gwe mukubana mukisa abasooseewo lwe lulimi lw'abettaka gwe papa bwomulage musabe mpapula zaakyo era abagulako yabatomerera mu ettaka eryo ne baba abaguza nti tebalina byapa yajja muza amuguze beekunganye nga 5
bamukuba akalimi akoleki akirize ITK okwayo sendezo kyangu nnyo okugula kutakere talinako byapa naye okuzijjayo kinza kubeera ekizibu ennyo so gwe bwesiga bwonna oyagula ettaka oteke mu land office nsobola okukyusa ekyapa kino kyebanguza ye anguza waali so ogeddeko mu land office okole search mu land office tebaseera search eyo gendayo mu land office okebere onanguza ye mutuufu endaga muntu yeruwa ne bakafaananyi keke karuwa ayinza okwetuuma oyo ayinza okwetuma kyatali ttaka lyakuguza ng'ettaka siririe abadde mukuumi abadde mukuumi yokana akujengajenga nakujjako sente zo nannyini agenda okukomawo okwekampala okukeberako obagamba tu wano wagula ki mpewo so topapa kuwayo sente zo please gwe babbye nga bamufize mu ttaka teziga nti abatawaddeyo sente abawaddeyo sente nenga zadde omuntu omukyamu so wetegereze ntona okuwayo sente zo kwoyo omuntu atalina kyapa so kyolina okumanya ekyapa ekyo oyo akirina kiri manyage oba nedda wate kiri manyage tutala kumuwa sente soko obuuze ettaka lyogulako teririko kavye teririko nvumbo yonna bebako liriko envumbo towayo sente zimane okuvaako oza kuwayo sente kubanga okuwayo sente kyangu nenvumbo eyinza okuwayo sente nenvumbo neremerako ate bweremerako oyinza obutafuna kyoyagala. Thank you. Tutunuulira anaagula ettaka olina ddigulawa eryokuzimbako katugambe ennyumba z'abapangisa oba amaka agago gwe nnyinimu ali mu kugula ettaka oli ku kyeyo oli mitala w'amayanja oli mu diaspora oyagala kugula ttaka kuzimba ofuna ennyumba wonaawumulira ng'ozzeeko ekyaddondo wano naye twebuuza olina ddigulawa. Hajji anaagula ettaka nga lyakuzimbako akatalekeka nga tukivaako ekyo tutunulire omulala n'agula ettaka nera okuzimbako ennyumba kwabeera oba yabapangisa eyabapangisa manya wogula nga at least kwakona naweeri nga nasobola okuzimba ennyumba banakuwa sente ezoyagala bapangisa kiba otagetinga soko otegeere otagetinga. That is very good. Otagetinga ba mitwalo 10 buli mwezi bana bwe bali otagetinga ba mitwalo 5 buli mwezi nabo gye bali oba ba milioni 5 buli mwezi. What is your target? Soko tegere kyo targetinga. Kubanga sawa ya seminti ezimba 1 milioni 5 buli mwezi. Yensawa ya seminti yemu ezimba 1 mitwale 10 buli mwezi. Bwe kiri. Soko bakula ati bona baba nyuma za bapangisa. Nayo najja kujja mu sente nyingi bapangisa omwezi 1 milioni 2 bazimu buli mwezi. Timupangiso noli ampangiso mwa mitwalo 10 kitegeeza ojaso ono aja tukunga sede mangu okusinga gwe negwe kigwe wakolenzo bijjo okola abagule takanga lya rayisi nnyo obade bebe yentini poti ya milioni 10 yataga ngo nyumba za bapangisa awe nyini tekisoboka ampangiso tekisoboka so owa poti ogula poti nga ya sente nyingi ko ebintu bya amasanyaze wegali amazi wegali ogodo wakolansi abapangisa banye bajja kwanguyirwa obato nabana teka ku kapanenti za kupangisa nga bayisedda nezigala bazikuwa wanji nezigala bazikuwa ale basula mwaka baba inayo bakola tebasenguka kiro kubako no musirikala bakuma sibe bana basenguka nebimuli atasobola nali mu kikomere kimu je mpangiseyo pangisa najja ne motoka nge juddeko ebimuli ningamba ono tatwala maka ga kiseka tatwala nyumba za kiseka andi na dodi wange ekiseka Richard ninga basaya tatwala nyumba za oseji. Okay, extra digest mugoba nsonga gwe this time round tusazeewo tukuwe feel nga tutambula nga tuyimiridde tukunnyonnyola kitukunnyonnyola nti mubadde mutumanyidde in an official way nga tutudde this time round tusazeewo tuyimirire era sho tugenda jimalako yonna nga tuyimiridde mashallah nga bwe tukubaganya ebirowoozo mpola. Hajji eyo nga nkujjeeyo njagala tutunuulire anaagula ettaka nga lyakuzimbako agula ettaka nga baalisikira busikizi agula ettaka ng'asanze awo batemyetemye plots agula ettaka kikaaki omaze tunyonyole ebifo nti togula tobaze togula kati agula ettaka kikaaki because waliwo ettaka nga baalisikira nga lirina ebyapa ne wabaawo ne plots nga ntemeteme nga zirina ebyapa ettaka oba olisikidde oba tolisikidde seeba nga weeriri kyekikubo kya byonna ettaka balifuna mu nfuna za mirundi ng'ena oli ayinza okuba yarifuna nga yaligula ayinza okulifuna nga balimuwa buwi nga kirabo as a gift ayinza okulifuna nga yalisikira tayinza kulifuna nga liwamba buwambi olwaba talina ani oba yaligula balimuwa oba yalisikira busa kuliko kimu
kati ko yakuguza yakola atya yali kuwa yali sikira busikizi yali gula buguzi oba bali muwanga gift you never bali muwadde kuchofaka ekyapa akirina kyekikulu kya byonna mu by'ettaka kyapa waba akirina oyo yabeera muki abamutuufu era wagenda okuguza naye togeza n'ogula ettaka ery'omugenzi ngolowooza nti oguza bya layisi kankiddemu togeza n'ogula ettaka ly'omugenzi nga gwe kikuyinudde mbu oguza bya layisi kiyita mu lujja oyo kachaka kutuka oguze ettaka so kutegeere ekyapa weekiri oba tekiri oba kiri manya ga mugenzi oba kiri manya ga mugenzi topapa soko mugamba akulaga obuyinza byafuna okuva muki mu kkooti oyinza okuligula wano naye tojja kusobola kulikyusa ze bayita bbaluwa kyezo eta za administration very good yazigobako yagituusaawa towayo sente ezo zonna kwemalamu nga tonafuna ki otenda kuguza talina bbaluwa eyo basinga obungi balemerera okufuna ebbaluwa ezo yapa nebalema okukyusa so noba nga ojja kubeera mu bizibu binene nnyo bizibu bingi nnyo obe nga oyagala kukyusa ekyapa tosobola kukikyusa lwaki kiri manya ga mugenzi so kiri manya ga mugenzi soko mugambe please soko omalize ensonga zino emisoso gimalirize then obanya twogere watumalirize ensonga zo gatumalize watanakyusa kyapa ekyo tumuwa sente zo oba muwa muwekezo omanyi nti osobola zifiirwa ng'osogamba nti zino aizulu zigenze nego tokyamuka nnyo nti kati ndifunye likoze eki biwedde kubanga abantu bangi batomeredde mu mbeera eyo ettaka lye baguze nga tebasobola kulikyusa so mu mbeera eyo kimanye nti oba ogula ettaka lya mugenzi ligule ng'oli gw'ogulako alina leeta za administration bantu bangi babbiddwa sente zaabwe awaze ettaka lyali ya kitange alina n'envi mu mutwe gwe nowesiga enviize bwoba ogula eby'ettaka please towesiga nvi za muntu tewesiga weight ya muntu ebisajja munenenene muggumivu muwanvu tewesiga gomesi omukyala tanza kubanga yali omubbi oyo kubanga yesiba ne gomesi omukyala yabadde mu tewesiba ku ebyo wesibe ku document yabadde ataddemu n'ekikooyi munda wesibe ku document eziraga ttaka eryo wakolaki kyekikulu mu byonna empapula zagazi binombo ate musajja musiraamu alina swigida binombo yali ne sapule nedda sebo togula kanzu ya muntu yadde ambadde ne kanzu bebe yo tugambye tabia bilala oba mu document ekyapa kyuma manyage tagula kanzu mbafuna omuntu yanguza yali ambadde ki musajja wavunanyizibwa ayambadde kanzu tasobola addeko n'entalabuusi muyina ebusegeeyo oyo ayambadde omusalaba munene nnyo mwegende togenda ki omusalaba gyo osooka otegeere ekyapa kiri manyage wesiga land office ekikulu ennyo land office emwogerako ki land office ekyamumanyi oba yali emumanyi yavaayo dda okubanga ettaka nga lyaliko lirye yesinga lali lirye mazima nga yaliko mu land office ninga sazo nga takyali tomwesibako nnyo nti oli yaliko nanyi ttaka baŋŋambye n'okugamba amumanyi land office emumanyi ekyapa kiina bwebyogoberera byokka byokka onakola ebyo sisajja kuboozesa dde ewaki ewatuufu nabantu bangi bawaayo sente zaabwe otuuka nga bwe yagulako nga si mutuufu wakuwa ssente nga talina dde okuweera wadde 10 extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Hajji Muhamad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited tutunulire ensonga z'ettaka era nga tukugamba nti sho nako tusazeewo tutunulire anaagula ettaka ogula ttaka kikaaki oguze lya mikebe oguze eritudde wansi lyennyini oguze lyakusimbako nnyanya mu kuti oguze ettaka ki tutunulire oliguzeewa ye lyoguze ogenda dikolerako ki era mu bitundu ki misoso ki gy'olina okuyitamu okugula ettaka lino so ze ensonga tusazeewo tutunulire olunaku olwaleero tubadde tukibuusa amaaso naye ne tulaba nga kyetaagisa abantu okumanya nti anaagula ettaka olutobazi bw'oba oluguze olukoleramu ki oyo ogenda kulunda byennyanja olina pulaani z'omunnange oguze byo omuntu lwakozesa olutobazi Hajji emirimu gikolera mu lutobazi mingi ndibalaga kulima muceere yafunye project ye alina investor yagala ettaka lyenjagala njagala lya lutobazi baligula baga omuceere tuyinza gulima kasozi tosobola kati baligula nga alina papasi yalwo nti ye gwenfunye investor agala kuzimba muceere yenjagala ngagayika 10 za mu lutobazi tasobola ki nja kukulunda byennyanja kuyinza kubanga yagala kulunda kuzimba bidiba fish ponds nja kusimba kalitunsi yes kati yanzo kuba waliwo mirimu gyekolaki so otegeere yoyagala okukola ki okukolerayo then olabe bala kukiza okukolerayo ebyo byagala okukolerayo kuba olina okufuna olukusa okuva mu gavumenti. Thank you. Hajji njagala tutunulire anaagula ettaka nga lyakulimirako oyo tujja musembyayo tutunulire agula ettaka nga lyakuterekamu ssente ze
ng'oluvannyuma ayagala aziggyemu. Nali kuwadde amagezi ogula ettaka erina ekyapa. Gwateekamu butere sente oba ogula ploti oteekamu nti buli mwaka ploti zange 2, 3 oba 6. Sinza ku busobozi bw'okola ki bw'oba olina. Naye wali badde otereka nnyo ssente mu ttaka erina ekyapa. Ekyapa kikola value mu mbeera gy'otategeera nakutegeera. Kyekola kyokka kiri automatic. N'oliguze n'ataddeko na kimu n'osibako bisubi bikondo olekaawo. Bo bajja kujja bazimbe ebbali n'ebbali yonna gwe bakulekewaawo. Ogenda okujja emyaka 3 noweeramula. Tereka ettaka oliteekamu ssente bala wano wanaakula mu myaka 5 kuva kati wanaafaanana watya. Mulimu ebikulaga ebitundu ndi anti wano wajja kukulaakulana osobola okulabirawo. Ng'olina future projection nti wano wajja kukula mu bbanga bweriti. Wajja kukula mu bbanga bweriti wajja kukula. Teekawo ssente zange zijja tugenda nnyo mufeeyo ate ebikuze nnyo kubanga biba bya buseere. Baba bekulaakulanya dda babiteeka kodde enkulaakulana. Bwe oteekwa kutereka ssente teeka distance watannaba kukula nnyo. So anaagula ettaka nga lyakutereka mu buterezi ssente agenda kuddamu alitunde. Ensonga esookera ddala enkulu ennyo litirina okuba nga lyakyapa. Lyakyapa. Sikuwagira n'akatono n'akeddagala. Ogula ttaka litalina kyapa. Kubanga ebirizo ebiririko bingi. Kubanga oba oguze kibanja. Okibanja oba okyabanjibwa. Ebbanja otalisasula onoobeera ku ki? So manyika kyo ali kyogula oba ogulera ekyapa oba yeba yegwe bosi wo. Tumulala ddako gwe oba osembayo ku nsonga yawe. Obwannannyini butandikira ku ggwe ne bukoma ku ggwe. So katugwe eryo sinza kuwa magezi ate kulivaako. Ate ogenda kulirya ate liba nakufugirako. Wetaaga bwetwaze mu gitaka. Independence. Wakyogala okukola ky'ojja okukola tojja kumala kusaba lukusa. Bawo ekibanja tokkiriza watunda kibanja kyo nga towadde nannyitaka mukisa gusooka. Era oba wakikola wakwewala nsobi. So olwanyika naye oba oguze ettaka nga ate lya kyapa. Twetaaga ebyo byakuwa biragira ebyo. Ofunye wagazi wa ssente byagala kutunda ate omale kwebuuza ku nannyitaka. Ate ettaka wagula lya liizi tomala kuweebuuza yakuwa liizi ntunde ssebo oba situunda. Bwagamba totunda ng'otuula. Ng'owummula. Bw'ogeza n'owagulako n'otunda byonna bikufa liizi ogisse. Sitebigenda nti onagenda eri yakuwa liizi n'omugamba njala kutunda mpulukuza n'akuwa. Tasobola. Waddembe okugaana. Kubanga ye mukama wo. Twogera ku kutunda oba transferring the lease. Byonna bisoboka. Olina kufuna lukusa oli wagijja. Originally. Yayinza okugamba nti transfer it oba gireke. Onzo kusalawo nga liizi ekyatambula emyaka 49 kabuleko emyaka 3 kigikyaliko n'ogamba kangabeko. Kusagazaana mu 6. Kangabeko sabuliizi. Wena kumala kumuddira mwebuuzeko mukama wange nja kugabirako ono. Bagamba nti togeza. Ng'owummula. Singa ogeza n'owaganyala n'okola ekyenyuma ekyekyo kyakuganye oba olyegobyeko. Kyekimu ne ku kibanja ntokkiriza kutunda kibanja paka olabyeko nannyitaka nga kukkiriza. Oba takukkiriza n'obeewaggula bangi beewaggula nnyo. Bangi bali ku bibanja byabwe nga babyegobako nadda ne tebakimanyi. Anaagula ettaka nga lyakuterekamu ssente omunnyonnyodde kirina kuba kyapa. Nsonga ki endala gy'ayinza okutunuulira ng'anaaterekamu ssente ze nga luvannyuma alina okuziggyamu nga zikoze amagoba. Atunuulira nsonga ki endala? Embeera y'okukira ogula okuligula ettaka eryo wali watya? Oguze ettaka nga lyakulundirako, oguze ettaka nga lyakuzimbako mayumba. Ettaka litemu ssente nakasongola. Siyo limu litemu ssente ebusiro oba ekyaddondo. Enjawulo y'amaanyi nnyo eri okulunda. Waddeko nawe likula katini singa wano muki okumpi ne mu kibuga. So nteekamu ssente wakujjamu ssente okola abe wanaakula kyenkana ki. Oteekawo ssente ezo otereke ekyapa. Ekyapa ky'oguze kindly kikyusa kibeere mu mannya go. Obeere nga oli wanakola saa kyokka ebirayo tomunyonyola mboozi ndala ate nagulako ono ne transfer njiina najja litereka lisina ssente kitegeeza biba bingi. Bw'ogula ettaka please likyusa libeere mu mannya go. Ebisadde byonna bikusanga awo. Bino binaddirira mu maaso ebikusange nga liri mu mannya go. Kubanga ebiddira bibeera bingi ku ttaka. Nebikusanga nga lyakyuka ddala liri mu mannya go. Naye ate emboozi ebeera ndala. Ettaka likyuka ebbeeyi buli kaseera. N'omusolo gukyuka buli kaseera. Bw'otakyusa ettaka n'oligula n'otakyusa. Ojja omuntu yagula ettaka $5,000,000. Kimu kikuze kiri $4,000,000. Takyusanga kyapa. Omusolo gwa $5,000,000. Ate kulowooza ate banziba bubbi. Ate zaaki kumpi zenkana nagula
wakula ddawo wagula kyusa nga bukyali zingula ettaka omuntu ono akyusa kyapa omuntu ono amaana ava mu bulamu bw'ensi eno bikyuka tojaga nti aligana twansenga transfer mu myaka 5 giyise ati yafudde kati munkyusize bajaga soko ogumikirizeemu linda oyo bawende ba administrator bologezako nowaganya bajja mugamba leeta kuona ali mu kyapa kubanga ajja kuba mugenzi tusawa kumuleeta kiga nti oba oguze please kyusizaawo ebidiira ng'oguzeeko nga mu maaso awo oyinza obutabisobola singa kuguza n'aba nga avuddewo posi yona ayitamu sijja kukalubira okusasula sente ezo nyingi omusolo oba oguze omusolo nga takyusa omusolo gukula buli kiseera buli kadde gukula so wowe oguze n'okyusizaawo ekyo omanya okoze eki okimaze kyapa kikyomaze ekyo kiri mu mannya go n'okiteeka ekyo oba okimaze. Okay, extra digest mugoba nsonga kwe tuli. It's a Friday tutunulira ensonga z'ettaka era nga tukola n'abakamoga Property Consultants Limited. This time tusazeewo tutunulire anaagula ettaka oligulawa misoso ki biki by'olina okutunulira. Hajji eyo nga tuvuddeyo njagala tutunulire agula ettaka nga lyakulundirako kulima kulunda farm n'ebigwa mu kowe. Eyo nogera mu bitundu nga si byamugotteko. Twakikuguza ttaka eka milioni 2 ogenda kulundirako bulundizi onogula eka kubanga okulunda agala ttaka nga ddene eka 20 eka 10 eka 5 n'ebisatu nesukamaire enamba banye kulunda jo ente zino okutambula zeetaayi tojagula nti ploti bid 10 ku 10 ogenda nti njala nguze lyakulundirako anakusanga jena kwewuunya ogenda kulunda ki wakulunda kombuzi wakulunda konte so woga kulunda soko mnaiteka lyesudeko muki distance mu kibuga ya de ogenzo wala kulunda ku ira kino ekisoka mu mutwego gwetaka nga lya kyapa sikuwagira n'omulundi n'ogu kulata nga siri akyapa bayo jwa tutoda tuna kuona bizubu bya ttaka zo biwone bittaka ngomazo kula ettaka nga kigenze manyage ekyapa nga kiwedde others batuna okukimaliza oguze buguzi kasawa ndaba werere ndaba n'abalundira ko bangi bwe nsonga jowa abo ba werimba abantu abangi banga balundira ku ttaka eryo si kye kikulu negwe sawa yali woguze osoko sawa to yakutawanyiza ekyapa so kifuna ekigenda mu manya go bato sobola oja kunyonnyola so boga kulunda please unataka nga Yesu de mu kibuga unataka nga liwirako kubanga lyo tiba lya bei nyonga lya mu kibuga sikuogera kugula taka lya bei ate ngo lirundye ko bo botta sente ogutaka yika 10 buli teka yika 5 baguza bukadde 5 bali nakulundirako tusobola so tegere bicho yaga okukolerako olenga njadde gula mu kitundu bwekiti wale tude mu Kampala oboja kuteka farm yo bulungi yika 3 yika 4 yika 5 oteka farm sije tina kubera nkumpi na kibuga kubanga omanya utaka mu kibuga n'ekibuga ebizo bingi taka kende oja kuba oli wa buli kaseera teze ko tudde zide emmere y'abandi atosule sende ki impetitive so gula taka wagula ya kulundirako gula Yesu de mu Yesu de ne kibuga kubanga oja kumanya eri ya kufuna dene atoja kufuna we ni mirembe niye ngali nokumanya ngali nokuba lya chapa extra digest mugoba nsonga kwetuli. Okay, Friday tusazeewo tukolebwe tuti era tusinzidde mugamu ku maka ga Hajji mwe tukolera bwe tubale tukoledde mu makage tukolera ku office that is Erubowa ku Kamoga House we tukolera ebisere bisinga buli lwo tulaba nga tuli mu office setup tuba mu office yawo Erubowa bwe tulabye outside office tuba mugamu ku makage. Olwaleero tusazeewo tukikolebwe tuti Hajji sinti bya bufuzi sinti kiwati waliwo omuntu 2-3 bebuuzizza nti government bwe zikyuka ebyapa bino bikyuka ebyapa by'ettaka nti government bwe zikyuka ebyapa bikyuka kabe kasinge kubaddeko government A nevaako ne kuddako government C oba D oba Q oba Z ebyapa bikyuka ebyapa tebikyuka yera nabinza okukyuka ebyapa tebikyuka baki ebyapa bitambulako essaawa ya leero abazungu be babikola nga bakyatufuga nga tufuna na independence nebikyali biramu so gavumenti neba ekyuka newetakyuka
totende wesunga tubine chuka abaine ebyapa bibafudde tebichuka bali badde byachuka danga tebikyaliwo newe ebiri tegeza bwojjako ebyapa ndina bichuzi ne banka zonna bozigaddewo kubanga ekizibezaawo esinga obukulu byapa zagala omusingo gyakuba ki kyapa era obola watali byapa banga tezigendayo nnyo totawaana tezigendayo gwadooza tewaliyo ttaka gyeriri ne tezina security bakizekayo senezaayo so go teweddayo newerimba ogaja gavumenti egenda kukyuka era kikulemesa okukola emirimu gyo ogenda nti njafune bigenda kukyuka byapa bibaffe byonna tebikyagasa yateeka ekyapa mu mwaka gwana kikyayikiramu mwaka gwataano kiramu mu gwenkaaga kiramu ogw'ekinaana kiramu ogw'ekyenda kiramu paka 2000 kikyayikiramu ate ekyo kirina kkala tekyapa kya bbulu tekyapa kya yero tekyapa kya green kiba kyapa muyinza okwakola muteganya obufuzi tunawagira kyawagira naye otuka mu byekyapa kibagatta mwena baprintinga kimu ekyo tekiriko kugamba nti ate ono mukulu oba ono teriko ndi musiraamu mukatuliki mulokole tebiriiko ebyo sibagandi bajja kukutikira osimenye mu kyakyo oba mu muzikiti ekyapa kibeera kyapa kyo bakiga nti handling naki ne respect tokiwandikako tokisimya mu ttaka kikumi n'ekitiibwa kyakyo tekikaddiwa kikaddiwa ettaka liweddeko tokisuuza mu sealing mmese kirya kikaddiwa ettaka liweddeko ekyapa kino jakola programu era twongere batukibalage ekyapa ekyayiika ebitaano kyenkana size nekyayiika emu nekyeyawuka ne bawandika omuwendo okawawukanira wokka area naye wano mukubikula n'okubikka wano booti kitegere kujja kolinga era ye abikula wokka area kiriko obunene ki awo kawe wategeera nti kino kinene tozaga nti kyakikoya mayiro naba kiri bwe kiti kimukotano kali bwe kati kyekimu naye obunene bulabira wali area so kyaba tekikyuka kyaba tekiga nti kiriko olinze ekiwuka egwosoka ogule no bukola bimirimu gyo obugula ekyapa kyo tereka oga nti kyapa bagenda kubijjawo bagamba ne banka bagenda kuzisengula ekitasoboka tuva mu kwerimba beera mu byaddala nti kyapa weekiri ekina gikiraga gwe kyogula ntegula ekyapa kyo okiwuse oteke mu manyago osirike gwosalawo nti nkitunde gwosalawo nti nkigabe gwosalawo nti nkisikira gundi gwosalawo ali mu kyapa ekyo watusazeewo kyoweekiri ekyapa oba okikoleze ki oba okimaze extra digest mugoba nsonga kwe tuli ne Hajji Muhamad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited era nga tusazeewo olwaleero tutunuulire anaagula ettaka oliguzeewa era oguzootya ogenda dikolerako ki yensonga eyo gye tuliko olunaku olwaleero luno Hajji lastly nga tuwunzika akatalekeka koyinza okusharinga ne bannayuganda before we go gwena aina abeera ku kibanja olina ebikufulo wekibanja omutuufu banja babibuusa amaaso ate nga bibandi bayambye okwekuumira ku bibanja kwe babeera oyo talina kyapa naye ali ku kibanja naye ekibanja kyaliko tamanyi bimufulu bifi bimufula ku kibanja biki ebiyinza omukuuma ng'akyaliko biki ebimufulumya ekisonga kyayita ensonga y'obusuulu eri mu mateeka ga Uganda oyinza bati owoguze tewagula kyapa oli ku kibanja ku ttaka ly'omuntu naye ekikubeeza ku ttaka eryo nga tonafuna kyapa kwetongola bwe busuulu obusuulu ye busente bwowaayo eri nannyini ttaka mbuyita busente nti kisente kaba katini naye abantu bana Uganda bakagaya nnyo 50,000 mutwalo gumu mitwalo ebiri kisinziira wooli Town Council zigereka district zigereka ne municipali bategera bendi kino kino twabusulu bwa mutwalo buli mwaka omulamba nosanga omuntu amaze emyaka 10 ku ttaka ly'omuntu tawayo yadda busulu n'omwaka ogumu tagulina bonga ndaga ku tikiti y'obusulu kale oli wakibanja olina kyapa nendaga ku tikiti y'obusulu katayina sente zino sasulwa mwezi mwaka buli mwaka omutwalo gubera gumu emyezi 12 yes nenga tayina ku tikiti y'obusulu n'omu voli okuwaga nti mubeereko bangi n'abafuzi bawa by'abantu bagamba nti temukiriza temujja kuvaako yes temujja kuvaako nenga bako n'ebikulemezaako naawe sigana ntaka nakutwala mu kkooti nakusokola muntu omu
nova mu bangi noyimirira mu kaguli bwogo ojo tegera nti omutwalo gwa yoyina okumuwugo buli mwaka gwali mukulu nnyo gwali nkulemezaako naye ogwo nyina omutwalo gwadde otomuwa yensonga lwaki akumamulako kwajja okusinziira akole ki akumamuleko so omutwalo mutini kasente katini naye kandi kubeezezaawo nnyo kanga jasika kulaga respect nti ki konzo bali kalidi Masaka ovuge mafuta ga mitwalo 10 oge Masaka ojeyo omutwalo obe mitwalo 2 noli n'obugendero n'atazikuwa nagamba nkuwaza ati kansala yagambye tetwetala kuwa ki busuulu tetugenda kuva ku ttaka kigambo kini kyayimiriddeko kya kansala yatugende mukkiriza atali nannyini ttaka nannyinine kansala atasayininga ku kyapa wadde kundagaano temugumuwa omuwa gwaki yaligulawa nenge kyapa ate gwokirina Azo kati yaligula nenga yalisikira nga liriye oyo wekitiibwa mu respecting wekibanja nokuwe wettaka ekitiibwa ekya waggulu kubanga yina nyinki yanyinki apa so kasenda ko mwaka yakobusulu ako katini ne kandi kayinza okufukira akayinja mu ngatto otambula ngo wenyera singana kujja mu banja abo muri mu 10 muri 2 nakusokoolamu bintu woze toja gamba nti nabalaje bayite tebakuwanga batunulira ayinza bagwa gwe kwate mu koti omu wajjo kuwozanganya naawe gwomu Haji ogambye sente zino zigerekebwa okusinzira ku town council district oba municipal ba division era ne bogenda bazimanyisa wano so tuwawa mutwalo tuwawa mitwalo 2 bwana tuli bebiri oba 3 oba 4 5 ne 5 jeziri waliyo ne 15 kasete katini ne ogamba nti bameka bakawa kaddo mwaka guno ngate bayina ekyo kyonna kituzaayo nti ettaka bwe litabeera lya kyapa ebyo byoyolekedde olina obbibeeramu tojaga nti biri byabali olina obbuwa si bwakiyagaye nti muyamba ne muwaayo buwe nga wedding contribution oba ogiwadde tewali akufaako oba togiwadde teri ojja kulya ku mukolo oba osonze oba tosonze ku ssaawa y'okuyimirira mu layini okulya ku mbaga olya naye obusuulu si bwe kiri buno bwabuwaze bwakukaka muteka mwebuli so buwe busende butini nnyo bwekuiza okubuwaayo otaba tobuwaddeeyo ojango no jabijjukira nti bujja kujja kuttaka okwo yo mulozo wajja okusinzira ku boka wajja okusinzira ko wadde obusuulu aso ja kuwaye oba nedda bwogamba nti nedda kitegezo weegobye kitegezo oli ku masse yono akoleze ki nanyintaka boboli wa kibanja please totunda kibanja twabina nyintaka kwegayidde kubanga nakutwala mu koti nakujjamu bwomu aja kuvunaana akusinge ate nibyo otunze bikufe naye wano wadde osigaza nawo wakola ki wagende ttaka sinyumya bunyumya mbozi ntunyumya mbozi yako stage nedda sebo simboza kabalaza ayi bwana era abakiyiseemu bakimanyi zina njaka kutwala mu koti nakweyimba mu bwadi okumweta guluzaako banga mbere no banji mbamba kansala bawenza kuwaga bo babera banji kansala omukyala ku district kansala omukyala ku gombolola kansala w'abavubuka bibabeeramu ebyo nedda n'atakuwabula kituufu mwe bali abatuufu ayinza bagambe abayimya ku mazima nti babaagala abanya ku mazima nti babagala bagamba nti oyo abadiyekadiyeka muleke naye kituufu noyogera waki amazima bajja kujjukira mu maaso nti musajja akolaki yayogera amazima obusuulu obuki oba tosobola kwegula nga tonafuna sente za kwegula mu ttaka please weefulanga osobola obusuulu tolekangayo kubuwa buli mwaka wekebeere mugweke ennyini ali nakulwaleero tolina kyapa wooli naye tikiza obusuulu olina mmeka ansa gogiina esinga okuba kweyo okay tetugenda kubanga tusukkawo inshallah taala kubebaza nnyo nti bafuddeyo thank you tuweereza obubaka batuweereza simu ze batukubira zituzizaamu amaanyi okulaba naffe tufaayo tuwayo obudde buno kuba nti tubawa bituba tumanyi bye bituufu newo bikebedde bye mazima tutubawa buwozi mboozi tubaweereza ekituufu tumanyi tubawadde kijja kukuyambako tuva bufi kunyumirwa programu ga nti bayogedde kino neteeka mu nkola owe na jjajja wali mu kyalo ng'ali ku kibanja please jjajja owadde obusuulu oba olina chance egula okuwa ettaka oyo golaba nga alina ekyapa kyekyo banja balina ebyapa ebyo naye nga ayinza okulowooza ng'omutamiivu nekyapa kyakibeera nga kiri mu mannya ge oyo golaba ng'omutamiivu gw'onyuma yennannyini yadde gwasoma olina diguliizo oyo golaba nga alima lumonde gwogaya yennannyini genda mugondere yogera naye akuguze ki ettaka oba n'ekyapa obanga oba n'ekyapa oba n'obwannannyini obwenkomeredde esimu zaffe 0700 17 16 73 MTN 0775 500 700
ekizo kwesimuzo ojo kwezo bakabo wajja ko busafiri bowa Kamaga House tulina branch ndayo yonna tusanga bowa Kamaga House untebero ojo kujja nsonga ziniza ttaka inshallah taala wagenda ku website yafe www.kamaga.co.ug saba project tulinako tunde ttaka mu kibanja mpola ndoba tulina sente za wamu za kazindo nona mpola sasulako kyaba ono tukijjako ndoba ngo tukuterekera notukuse ekyapa tunde ttaka nga lya byapa lyokka tunda bibanja so tuyunire tujja kuweereza n'obwesimbu ate n'amazima agana madala so zono ezittaka inshallah tujja kusukawo wano twagana olwokutaano olujja kama Katonda abakuumi. Thank you so much. Of course Hajji tweyanziza nnyo obudde bwo tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange njagala kwebaza abantu mwenna betutambula nabo mu bitundu ebyenjawulo mu nsi ez'enjawulo mu budde obwenjawulo time zones ez'enjawulo. Thank you so much. Nzikiza okwebaza ku baklanti baffe kikulu nnyo ekyo abakamera baffe abaklanti baffe abatuwagidde emyaka gino isuka mu 10 mutuwagira bwe mutuwagizi mwenna awagira Kamoga Property Consultants tujja naffe kubeerawo tuwagire tubaweereze ettaka n'obwesimbu baffe oga ku kittaka n'amazima awo tuli so twebaza nnyo babale nnyo bweda tukwira amasimu baweereza message please muyanze nnyo tuyanziza nnyo tuyanzeege tuyinza kubanga twebaza kusinga kajja kwebaza kinoomu nemanye titusiima bonna tubebaza nnyo babale nnyo tuwagira ate n'abateekateeka okugula n'abaagala okugula you are welcome anytime of any day. Thank you so much. Extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tubadde ne Hajji Muhamad Kamoga kulwa Kamoga Property Consultants Limited njagala kubebaza team jentambula nayo Idris Daniel Keith Anthony. Thank you so much. Tukwatagana na teo lokutano lujja inshallah omukama Katonda abakuume. Ambassador nayo atumbuzi zako. Alwana? Ambassador Dan. Hey. Wado mwa bidota Dan. Mwami Sentam. Sentam zirimenya tumumanyi cyo. Omusajja mu South Africa. Omusajja mu Africanse. Yayogera olushona n'ayogera oluzulu tugenda duteeka mu kyuma wali nga kitugamba ebigambo bya lulango nti ebigambo bya lulango bitegeeza ki nti kibozi kya ku street kyokka yali ataputa constitution ya South Africa tugenda okunyiga mu kyuma nga gamba ebigambo bya lulango bitegeeza abakalamojja bali eyo beyagalira mu nte zaabwe nengamba omusajja atukoza. Anyway, Ambassador Dan Sentamu zirimenya okuva mu bitundu bye South Africa ne Uganda. Amina. Tumutumiddeko nnyo. IBRAH Mukasa gemanya gange mbagala nnyo omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next week on Friday. Mubeere bulungi mweraba. Amina.